buli omu agumye munnewe buli omu bwagumye munnewe buli omu agumye munnewe yo bukune ku nsi tuyingiza miranga wobo givaamu waba kabira fuba nnyo ofiire muri kiganga mbukale nabo koleyo ka fresh ganga bzena zali bakujoga mawanga kugawola sigo kumpolanga bweza wadi mbani no ziretanga geto president mbani no kuwafu koma yes yeah babusi mu Uganda mulima abayimbe bameka banji toyinza nakubamanya namba yaabwe jasoyinza kumanya kibume inayo bwe batolwa batewani simanya small stila apa fefe busi achi yayimba mu abayimbi babalini anti bebaliwo bebali nabo nga bagende omao mbuyayo muyimbi omutogwe yateeka muntu huyu teyali mute mwagenda yo akala kya mu Josh Jamaica bakala apa takumanyi reason being to registered wadde muuma atayagala kati babayimbi abakulu abatuuseyo siri muyomba nengeza batangaza mbo bayambye batya abayimbi abato. Okay, all right. Tuba tugobye bumale. This is good talent. Tubagamba nga bulijjo tutambula mu nsonga zonna tuyitako mu ghetto ensonga ez'enjawulo ensonda ez'enjawulo ate tuba tutuuka ntulaba ki ekigenda mu maaso. We promote talent, we get it from the ghetto. Netubako etugituusa somehow somewhere. Olunaku olwaleero twakutubere nga tubanjulira omupya. Yes, music industry. This is the first time to have him. This is Josh Jamaica from Bwegere City. Tuli bagita Virgin Island. Am I clear over? Tuba tulimba n'abegaza nanti. Yes. Baba ita abegaza bitugenda kumanya ko binyo. Kazinga akali emberere eno nawe. Ne tubebaza okubeera nga mwagadde bye tukola okubeera nga tu followinga buli kimu kyonna kulaba tenga toyengere tugenda mu maaso. Tubina bingi tugenda beera nga tubasuubiza naye we are monetized. Yes, twatandise okubulaba buyitako netwaga tubeera tenga tubongera waka kuwaka tubasuubiza nti talent ze tugenda okubeera nga tuleeta nyingi nnyo musubire ebintu nga live band abantu bagenda tubeera nga abaana tubaleeta babere nga bagezesa ebitono ebyabwe nga tukola live tweyama nti mu myaka emirala ng'ebiri mu maaso wano nga tukozesa challenge tujja tuyina abantu ab'amaanyi naye nga bayise waneeno wennyini nnyini so eno ntandikwa katandika butandisi twatandise buto sinsi nti mukiwagidde ne tukuba olukumi olusooka wakitime 10 tuzimalayo n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala ndine Josh Jamaica lunaku olwaliro gemanya genjogedde amatuufu oba nedda mino nsobe gyokozeemu naye nga wokyogedde awo oba noteekako erikodi ya kalapakeno kati ku byonna ebibiri eriwo erinnya eriwa eŋŋombo logo Josh Jamaica liba linnya era nga obimanyi naawe kalapakeno eba koodi ebeera koodi bakubisa abeeyo tebagamba mbondabyeko naye abasinga obungi balimanyi nti Josh Jamaica ne muntu oyinza okwagala okusindika ssente ku mobile money oba okunoonyeza mu katundu olwomba nnoonya gali amannya ag'ekyalo nawe gabira beetaaga ogamanyi era ennamba eba yeyo ennamba tunoonya amannya gali gennyini gali ag'emmamba ndeka naawe ne wemmamba munene era ng'enjovu weebeera naawe obemanyi naye nga koodi ye eba ntambi Joshua muwanguzi anti fe abawanguzi otumanyi kikingaawo oyogera nga akooye ki obadde ki oba wano waliwo okukowa mwana so ntambi ani naye tolabisa nnyo yeyo koodi abaye tebatera kwagala kwogera amannya gaabwe gadda tetumanyi kibaki twajja kagoba mbugo naye twajja kwogera amannya so Josh akola kiki kyennyini Josh era ensi yonna yonna kati ogendeyo mutegeera ate ng'ekyamutegeerera ddala Josh musajja muyimbi akubalagawe mwana musajja muyimbi muyiribi era nga obimanyi nawe wakabira nga wabeera oba eno okukanoonyamu kubamu ne kummanyi music gwoyimba style ki gyennyini gy'obeesinzeemu anti kodi ojulidde kalapako eno nze mba lwapa mwana obeera orapinga limuzeeyi waliwo tulaba ayinza okwagala okumanya nti ddala ono arapinga oba yogera byogera afaanana bayimbi oba ddala muyimbi kola ekikakasa anti nze abamubandoota nako edera omusajja era omulaba nawe aba alina obbanga akasukazi lwapu embi kalapako eno yomina osemina engwawudde mukyata zembalaba kubira ddala akapeera akaddala okakase togamba oyagala akapeera kubira ddala mama bukalapako eno abatisa obwegaza nesigamuka masesiga abajjajja bulapa bwe Uganda ze ngenda bubamba mutima mulokola ate nga mbabambayo oyagala gibba. Okay. Atulina Josh Jamaica freestyle just mwana. Josh Jamaica ebintu bya music bino gwo bitandika otero biyingiramu otya ebya ddala serious in business. Music yo. Music aka ali musayi kuba. Ntunulira emabegaawo mu family awo era mbadde mbaganda bange abakikuba. Yene bakikomya njagalo kituusa.
temukiyise nawo nabo gye bali bagambe omwana wa mama oba omwana wa taata. Serious in business okibaddemu kumala bbanga ki? Kati bigenda wera emyaka 2. Gigenda wera emyaka 2. Music ziringa ng'ennyimba nga mmeka? Ennyimba zo we ziri naye era nga obimanyi ka promotion kadde kawulamu. Ennyimba zentunuulira kati ennyimba. Ennyimba ziringa 3 naye nga waliyo ne ziri omanyi nga waka yakatandika. Waliwo n'ennyingi ze bakola naye nga tomuzi promotinga nnyo nga mwali muyiga bwizi nga otandika. Byonna bibaamu era nga obimanyi naye nga kati ennyimba zo waliwo olutambula essaawa zino. Baluyita Nabbanja. Kitutambula lugenda lutya? Buli ofuna vibe ng'ogabamu akapera, ofuna vibe ng'oteekamu akapera. Buli omu agumye munneewe, buli omu bwagumye munneewe, buli omu agumye munneewe yo bukune ku nsi tuyingiza miranga woba ogivaamu waba bakabira fuba nnyo ofiire muri kiganga mbukale naabo koleyo ka fresh ganga nze nazalibwa kujoga mawanga kugawola sigo kumpolanga bwe zawadi mba nino ziretanga geto pulezidde mba nino kubafuga. Okay. So kapera oluyimba baluyita Nabbanja. Oluyimba Nabbanja luva wani awandiika oluyimba luno? Abakala Pakeno mwana. Producer? Black Keys okuba Magic Records. Video clear baginoonya ku YouTube? Big up gwe video ye kiriwo kati. Video tuli mujiriba. Enatera okushukitingibwa. Kulakere na kungazi ezo. Giribe tujikole tulabise Nabbanja la patwe ku sente oba temwazifuna. Tetwazifuna mulate nga kwa spring mwabasinga okufuna. Obadde ki? Temwafuna kasente. Abafuna yenze safuna. Tena abalasita mu ghetto bangamba tebafuna tenga abanendaga muntu. Ne waliwo abatafuna abatogera nti bafuna. Ngana omumanyi nti yafuna ani nga tayinza kwogera nti yafuna. Oyo si mutuukirivu abaana pa balasita batatuba moyo. Kuba mulimu abafuna dogo wafuna. Esimula kajiwanisa manyaga. Ndasenga yafuna zenga tali wani. So nga tugenda mu maaso bwe watali mu bya music biki byokola? Mwana ndi musazi wa mbiri mbadde manyi ogenda ndi musazi wa nsawo atandika bakoli mba ne batisama bali yabandaba ndi musazi wa mbiri kinyozi waliwo ayinza okugamba nti omwana solosala akazebira akafananaga bwe kati munoonyezeewo buli mbiri zala zazibanga za ku mutwe bidwedi mbiro kinga olabe change we kinyirira tokiraba so abeera aliyo nga alina akunoonya ati akufuna ati ayinza oga nti unyagala enviiri ate omwana kuba ne music abadde nkyakubulira mirimu. Okay. Mama. Okay, ngontwala speed naye Nabbanja. Nange tuziire ba mwana ndi muyiri bibi. Ne oyogera ng'okakasa ogenda. Oba oyagala kwambaza so otirawo ndaba naawe byeyogerera. Ekikumba kiriya. Kikumba kiriya ate atogiraba. Ngala obulira kwambaza mwana osalako obusozi. Ne kingo oyogera nga baserebu ngoyogera nga yakikuba n'okimalayo. Ate nga serebu. Ala ogenza okunnoonya ononye kalapa kano yani gw'owulira oba gw'olaba. Ng'omanyi sasa gwe. Nga tulabe tulaba ebitambula ebigenda maaso. Waka yatambula ye Nabbanja. Simubuubire nempa obika sente mwana. So abatugwebedde abatufollowinga kuba twatingidde interview eno tuli mu ghetto tuli ku Virgin Island. Eribo yogerere Wall Spring, yes, Virgin bakaita kazinga kali emberera. So tuli ku Virgin Island tugenda maaso tugeza kulaba nga twogerako n'omuyimbi Josh Jamaica mupya mu music industry netwaga tubeera tenga netumuteeka ketafa tulabe nga ate tugenda maaso banywanyi. So abanyonyola bena byakola Josh abantu abakuwagira abagenda maaso bafollowinga music wo otwalanga banga kino beera nga otolo yimba olimba okuluta nga maze dukola mu studio. Anoda noga nti katika ngende mu studio mfuluminga unagamba nti muyimbi gundi wemarwa myezi 2 bamwezi abako kyafulumya ekigenda maaso. Nakati era nga olaba embere ne ya lockdown ye. Tebikyatambulanga luli mwana. Bati osoka kola oluyimba ndono soka n'olukola. Ne lubeerayo n'oluwa obudde bwe kimu producer nalo mastering abiki nalobozi nagatereezaamu ye. Kati kankwe example ya Nabbanja. Yes, project empya. Liwe tambule sawa zino. Era nga obimanyi government we yasuubiza netuwa omuntu waffe. Tagenda tukolako biki ebyo. Nawo omuntu wamwatya. Nabbanja ola. Nti agenda kubaweereza akasente ku ssimu. Atuwa akasente netugane twewandiisa okubeera embeera seeryawo ey'amaanyi nnyo. Tubeerawo naye nga kuyiriba. Alabamu twewandiisa sente tetwazifuna. Sigira. Nze
towazifuna simanyi oba balala bazifuna n'ekirala nze nga nze Josh Jamaica ekinyigamu neŋŋamba newandiza akasente kagayo ndi musajja muyimbi newandikira omuziki nansubira twaliyo n'abalala yabewansa naye nga tebazifuna osegeera nga nsobba ogerera naye nga mbogeredde ntya nakwata peni nalupapula n'olumba mu studio ne bakuba eŋŋoma neteekamu ebyange n'ebyabalala n'oyimba ku byeggwe nga gwe nagambira amala banyanga sapuna siringi bw'obuugi nnyo mutali majaani nga caayi nga tamulisuka bwesegerawo ebitoyo nga kiraga bwembeera omwavu babisaate bwesegeera basiinamu wadde ezigula akagaati caayi nnyo mutali majaani buugi nga temuli sukaali tusegeera ate nga leo bakyali eyo katwala bakakyala kakajaja bbiini okayinza obbere nga okali ku bibbere eyo byosegeera nga nze ndi eno mu ggeto ndi kuwala ekyokulya nga kikyaganye era nga nali agadde onywa ku bbere eyo segeera mbere ya kyeki abamu tetubitegeera nnyo ate nze nyiza obba mbitegeeramu naye nga bala tebabitegeererako ddala oba gwamaanyi gokuba nnyo ki guba gwa bbeere mwavu tagonywa era nali agadde osanyusako bakyali bange famire yange abantu abampagira nembaddiza bosegeera nesawa zino sinangeri gyembawamu lwansonga nange siina wali yali agadde nga yetaaga obuyambi bwange ngamba wa Josh Jamaica ayinza okunyamba mu kino nga siina nange wembanga nninamu awo oba mukodo bukodo oba olina okuddiza ku bantu oddiza ku banno obeera oyina so kyogamba ate abawa ssente mukodo bukodo gwe bawa ssente n'atazibawo oba abalina ne batawako balala simanyi oba mukodo eyo bibyo si byange omanyi musobola olowooza nti abali mu gavumenti nti balina nnyo bali bulungi naye nga ate nabo bali bubi nnyonnyo nga balabirira bangi nabo mulaba muntu ali mu kikomera nolowooza nti oyo alabika yakikuba naye nga ate embeera emunyiga nnyo n'okusinga gwe ali ku street eyo enjawulo ebaawo muzeyi Sonko obanga gwe kuluma mu kikomera nze wenfuluma walinga geto gwe bakugulira bakugulira okuba eŋŋombe ne bakugulira n'oyingira segeera oyinza obba gwe oyagala z'amafuta ga mmotoka njagala za kulya ate enjawulo ebaawo nesalawo bambi nkuba akayimba ako mukama nyamba ne kamutuukako n'akawulira ngamanya nti ng'alina ekisa sigamba oba nakuba oba muvuma oba mulabisa nogeza kwagala okupasinga information wali abatakola ki abataafuna ng'ate bangi ate nga abangi n'abazifuna gye bali kasima kaali kaabwe naffe abatazifuna gye tubadde tuli bangi nnyo ate nga tuzeetaaga mu bungi bwazo anogeekyo aba asobola okugamba n'agamba omwana oyo walaayo oba nampitanga nze osegeera oyagalako ne mugaga akugamba owaaye Josh oli luddawa kayingako nakawulidde naye bakoze boti newoti soko gye nkulabemu ng'omuntu nga nti munaye maama sakoze oba kukulabisa oba kyo bakola amawulire just mbeera naye ante kati abamu musobola obba nga muli bayimbi naye nga bakumanya okalo ne bakyalibo nti oli muyimbi naye nga toyinawo oli registered nga muyimbi olina wakubuza ekiraga nti oli muyimbi noteekamu obuyimbi ajja kugamba si bubwo gwe tolina kibiina kyonna kyonna kyoli registered nakyo kyoyinza okugamba nti waliwo ekibiina nga kino I'm registered with this aba with this group wano mu Uganda nga bakubuza ina ID gy'olaga kati wuma wezi tulaba ba superstar bingi ebiina waliwo ebibiina ebiriwo ba upcoming bayina ebyabwe ng'olina ekibiina kyonna kyonna mwogwa kubanga eddoboozi ziriwo omuntu omu kyobadde oyogera kiyinza obba ezibu ly'okuwulira naye ng'ate osanga singa mugenda nga group basolula ne bagamba okay kino ebibiina ebyo eby'amaanyi nga kyogeddeko wuma naffe abayimbi abali eno abato twalyagadde okiyingirayo Uganda Music Association yes naye oluusi naffe tubeera eno tulaba obuvuyo obulimu nga buli awo obutyo oluusi walyagadde okiyingira oyagala kwekwasa buvuyo n'abagala okutwalamu nabeera bali abayagala kufunireko oba okitegeera ate okwewandiisa kino naye nga oba okimanyi oli abayimbi abato eyo bwansi bakwateko tegeera bakwateko obukwasi mugambe mutumunayo kino nekino 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 ate yagambingira tosaba akasente osegeera nange ate olina oweyeko registration kaba akasente kati ninyo registration ni mulimu era abatukuba nga nakusaba nyingi oba ne bababba ne bagaba kiwandiisa ne batakiwandiisa because kati tulaba abayimbi bangi bamanyi okulumba ewa Jenosali Musale eggulu bayimbi bannammwe bagendayo
ne babaako kye beekolerayo. Yes, yeah. Babusi mu Uganda mulimu abayimbi bameka. Bangi toyinza na kubamanya namba yaabwe. Just oyinza kumanya kiwuma inayo bwe bakyolwa batewandiisa. Simanya small stila hapa. Fefe Busi. Lwaki yayimbamu abayimbi babalini. Anti be baaliwo be bali nabo nga bagenda eggulu. Mbuyayo omuyimbi omuto gwe yateekamu nti wuuno. Teyaliimu temwagendayo. Akakala lwaki teyassamu Josh Jamaica bakalapa. Takumanyi reason being to registered wadde muwuma. Ate yagala kuteekemu. Kati abayimbi abakulu abatuuseeyo siri muyomba. Nengeza batangaza mbo bayambye batya abayimbi abato. Anti kati n'engeri gy'anaakuyambamu naye egenda kuba nzibu. Kyoba omanya. Nabeera beeyagaliza ge mazima amatuufu. Kuba n'engeri gy'agenda okuyambamu nayo ejja kuba nzibu because toyina oli registered wadde newamu. So singa oyina. Naye nga tufuanga tusobola. Singa oyina wobe tunaakuyamba kyoba omanya kuba nejjo naye agala abantu ba registered. Ndi mugenda nga group. Oba yaba kalyoki, oba yaba biki, oba bakuba bikonde. Yo we tusobola group ne tugenda naye. And then do it. Kuba tuseeko tujja abasajja abo. And you first create a group. After creating a group, okiba nti registered ekibiina ekyo. Ogenda okukomekereza nga baba bakimanyi eri. Mugenda tuuka naye kuteba abeera akimanyi nti okay. Olw'ekibiina kye bayita gundi ekiriyo. Abasajja abo bo. Bebyawe biwambu. Abayimbi bangi abato abeebwansi. Ate ali gwena buddeko gwe bayimbyeko musimanya ate gundi. Osegeera nga bwe yabimbye nga wabiwulidde. Okay. Nga naffe tubaayo eno batusalidde ku magezi naffe ne tuba nga tuvaayo. Ola bo balajja ne bavaayo ne balajjana nga te bakikubadde. Yes. Balajjana tibwaba bali ggulu. Ne balajjana basupasita abakoledda naye nga bwe tonnaba. Oli wakabira olajjana wakikubadde kati ate ffe abali eno wansi mu ggeto. Then omanya nti embeera ekyali nzibu. Obusungu bungi. Ama nabbanja beebereremu. Naye ng'olaba ekiriwo omwana. Balekere okweyagaliza mullo. Okay. Kiki kyoyagadde ogamba abantu ekirala kyoyinza okugamba nti kino tobeere nga tukita? Nga tukita platform yes ogina abantu bagambe kati ekiriwo omwana abakulaba nga mubulaba nga nabbanja naye tobatiise ng'olina busungu bwerere obusungu abo abagizi bange bo mbaagala nnyo obusungu andi bayiza otya okubagira alina obusungu obwerere banayo kkoodi naye ng'ekiriwo omwana nabbanja vidiyo tugenda gikwata tugite ebiseera bitono nnyo mu maaso oba omuzungu akoogera atya nti ebiseera bitono nnyo mu maaso very soon anytime now very soon nze sibimanyi naye nga kyekiriho omwana vidiyo yo tugagikwata era mwana eno vidiyo giraba yantekemu bana abageto kubanga abayala mwana naye vidiyo gikoze tusinziira mu geto tubala tuze no mu geto mwana lwansonga tuli baana abageto ensi tetumanye buliza bulizi geto wabucamani baba sente soma bagabira abana abageto president wa geto bucamani eyaddako tebatuuka ndowooza olaba nti beeyagaliza bokka yes naye kirala mwana muzikalapako eno ndaba ndi mwangu naate ndi muzibu byokambireko awo kuba busungu bungi ekirala mwana yo management naye nga yeesobola eno bbanga yeesobola mwana wa maama balapako eno lyapukamini naye abantu kinga otiisa nnyo obusungu bulina babu management ejja alina okubanga yeesobola abaniga batusaagisa nnyo olina kukubira essimu n'akulobesa nakugamba jangu ku management mba njaba oli kwala ali mwana mbwesegeera kola ekintu ekitambula naye nga Joshua Maika muyimbi wakabi talina management ayiribanga ye ozine katonda kuba bya katonda kitegeera tondaze gwe nkulembeza mwana n'abampagira mbaagala nnyo munamba tumiddeko saakutotolo nno n'oli naye bonna bafanizo bagase wamu mbaagala nnyo okuwagira Joshua Maika ate nga mukyamuwagira ate nga kyabakuba emiziki era bbanja tukyamulabisa mwana wa maama alina otutambula so okay ndowooza bye bya Josh Jamaica olunaku olwaleero tetuna kye twirabiddeyo akatalekeka ku social media mwana aba Josh Jamaica Uganda Josh Jamaica Uganda oyuggi konna kekamu si bye bimu oli waaba asaakinga ejjamuwa kirala ate leetera oteekamu Josh Jamaica atera wali kayuggi naye nga Facebook page Josh Jamaica yuggi Instagram Josh Jamaica yuggi TikTok yona mwana munfollowing
ku YouTube bannaye mumbeererewo mu YouTube eyo. Twagala kolayo ntandaalo nga lwo omusajja oyo mulaba oyo yakayingira oyo labani asinga okuba nino ani oyo bamuyita Nicodemus. Okay. So Josh Jamaica gutubadde naye lunaku olwaleero tusinde mu Virgin Island olunaku olwaleero so twagala tubeere ate nga tubata kintu kimaliriza tumaze kikuba so tulinde bulinzi buwagizi nawe kibana abatugamba omwana buli kyekola nze mba mugumu nawe buli kyokola gwe beera mugumu bukatonda musabe gwe bulamu omwana wa mama mpozi nabuvumu ku mutima gwe kuliko ebiwundu bwe nesobeddwa mu kitundu bukikuletera obusungu kyokusaba mwana tosiba busungu ba ex abandekanga kibulamu bwe njogerera kati batiddemu yenze kalapako nga ndi mugumu yo big up on yourself jaja bini wonawe oli mwana. Nze byekuyimba sibimanyira sibitegeera nnyo naye so mulenzi mulaba mutajja ku Jamaica kyebanoonya kiri kimu obuwagizi bwammwe mwabali abalabera abafollowinga ne management then yesobola tubeera ate nga tukipushinga from one level to another level yogutufusodoba olwaleero nnyo abaana ba ghetto mwana kuba bitone biva mu ghetto togenya abaana ba ghetto tubaganye basigale mu ghetto babaveeyo mu ghetto mubagalize bave mu mbeera gye balimu ya ghetto tugere mu macyange gwanga ngalikyuse bonanga abaghetto bebakola buli kimu nze wendaba baabo bebavayo ne besimbawo bebakuba emiziki egyakabi bebazina bebakola ki bebambaza oba kitegeera mwana simanyi lwaki katonda yakikola yato naye ate abeefula bajjeto mani batuyisa bubi so byebyo tubadde olunaku olwaleero nyinza obutasukkawo wano banywanyi mubeere bulungi mwera